Abasirikale ba UPDF abawerera ddala 1,427 bakomyewo ku butaka oluvannyuma lw'okumala emyezi 13 nga bali mu ddwaniro e Somalia. Bano bamu ku magye g'amawanga ga Afirika amalala agagenda okuyambako omukago gw'amawanga ga Afirika n'omukago gw'amawanga amagatte okulwanyisa obutujju e Somalia. Bano baaniriziddwa omuduumizi w'amagye mu ggwanga General Katumba Amala era n'annyonnyola abasirikale bano engeri gye bagenda okusasulwamu ensimbi zaabwe ze bakyabanja. Babanja emyezi bagenda kubasasula okutuuka ku April omwezi guno. Badde babanja okutuuka mu July naye ezaabwe zazze ez'okutuuka mu April bo bagenda basasula. Kati bali abalala aba Battle Group abambadde enkofiira za green basemba okusasula mwezi gwa December omwaka ogwedde. Kati okuva January okutuuka July tebasasulwanga ate sente ezo tezinnajja EU tenazituwa. General Katumba ategeezezza nti omukago gw'amawanga ga Bulaaya gwasaze ebitundu 2 ku nsimbi ezibadde zisasulwa bannamagye bano nga babadde bafuna obukadde 2.80 buli mwezi baakufuna obukadde 2.40. Sente ezo zasalwako okuva January kuba emabega baali bafuna $1,028. Kati EU bwe yasalako 20% okuva January omwaka guno nezidda ku $828. Kati $828 gavumenti ejjako $10 ne basigaza $728. Kati emyezi gino tebabanja January okutuuka July bajja kufuna $728 $dollars ze bajja okufuna. Olw'okwagala abasirikale bano okutegeera ensonga ezikwata ku nsimbi zaabwe ayogedde mu nnimi eziwera. Yes, tulienda Somalia wakati tunafanya kazi, baadaye mambo ikakuja kaanza kupata hata allowances, lakini hiyo sio sababu. Ono ayise n'abalala aboogera ennimi endala okunnyonnyola bannaabwe ku nsonga y'ensimbi. Babagambye nti nno tubadde tufuna $1,028 ne batusalako 20% ne tusigaza $828. General Katumba Amala akuutidde bannamagye bano obutamenya mateeka nga bwe babadde bakola gye buvuddeko n'obutajaajamya nsimbi zaabwe. Kati mbadde mbakubiriza nti tekikujja mu mbeera sooka wekkaanya ensonga olabe bw'ozikola ki bw'ozikwata nga omuntu omukulu topapira nsonga kubanga abamu bayinza okupapira ensonga n'owesanga ng'ate wetidde amaka ng'ate olusi nekyopapye tekikola ki tekiriimu. Temadde mbaga nti bwe mutuuka eka musooke mutunulire embeera nga bweri mutegeere munnammwe bw'abadde atambula nga toliiwo kubanga era baba bakoze omulimu. Kati mulabe naawe wootandikira bwe tuleme kufuna mbeera ng'eyaliwo emabegaawo omusirikale bwe yasanga nga yali asuubira edduuka okulisanga nga balipanze mulimu ebintu n'asanga nga temuli n'asunguwala n'akwata emundu natte mukyala. Bano bakuwumulamu okumala omwezi gumu n'oluvannyuma badde mu nkambi zaabwe okudda ku mirimu gyabwe nga bwe gwali. Abasirikale 3 ku bano babadde mu kiwayi kya United Nations Guard Unit kiyite Wungu ng'era babadde ba mulundi gwa 2 ng'omulimu gwabwe gubadde gwa kukuuma bakungu ba mukago gw'amawanga magatte. Ate abasirikale 936 be babadde mu kiwayi ekye-16 ng'era babadde baduumirwa Kano Peter Omola. Ekibinja ekirala eky'abasirikale kyagenda dda. Ekibinja ky'abajjaasi ekye-16 abaali bagenda Somalia okulwanyisa obutujju kikomyewo naye omuduumizi w'amagye abakuutidde okweyisa obulungi obutamenya mateeka nga bwe gubadde gufuuse omuze emabegako. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joweria amalindirire. This is Kingdom TV.